Jjajja ndaba nkwaniriza nnyo ku program Nungamya era nga mu kaseera kano ate kaba kaseera ka kuwa bujulizi mukwano gwange okuzzaamu amaanyi n'essuubi. Bw'abadde agamba nti mpulira mbikooye wano embeera enzitooweredde njagala okutegeeza nti Katonda yakolera bendeeta nga bawa obujulizi ate naawe akyasobola ennyo okukolera nga mukwano gwange olaba olunaku olwaleero kyanjawulo nnyo ndi mu kifo w'obadde tonsuubira naye ng'era nawe ngenda kubeera nga nzijawo testimony yange y'olunaku olwaleero wano ku UWEC oba giyite Uganda Wildlife Conservation Educational Center. Mukwano gwange nno gw'omwana asoma mmanyi nti oba ontegedde nti kati ndi mu zoo awo wendi naye ng'olunaku olwaleero ndi n'omukulu executive director yagenda okubeera ng'ate ampa obujulizi era nga ye Dr. Nzikiriza ate mbeere nga musaba naye atweyanjulire tukwaniriza nnyo ssebo ku program eno. Kale nnyabo. Tusanyusa okulaba. Kale nnyabo nange nsanyusa okubeera ku program eno. Mbadde nsaba wayanjulireko omulabi wa Spark TV olunaku olwaleero atwegaseeko. Webale nnyo nnyabo. Amanya gange nze Dr. James Musinguzi nga nze nkulira ekifo kino ekimanyiddwa nga Uganda Wildlife Conservation Education Center abasinga kye bamanyi nga Entebbe Zoo nga tuli tukola mu kusomesa abantu okukuuma obutonde bw'ensi n'okukuuma ensolo ez'omu nsiko okulaba nti tuzizaazisa ate nga tuzisomesaako abantu baziyige n'ebimera nga omulimu gwaffe tusomesa abantu okukuuma obutonde bw'ensi omugaso ogubulimu kubanga bwetwogereranga ebyomulambuzi byaffe mu Uganda bisinga kwesigamizibwa ku butonde bwa nsi ensolo ez'omu nsiko emiddo obuwangwa kati omulimu gwaffe kulaba nti tusomesa abantu okumanya nti tulina okukuuma obutonde bw'ensi tulina okukuuma obuwangwa bwaffe tulina okukuuma ensolo ez'omu nsiko sobole okutuyamba okutuleetera abalambuzi okuva wabweru. Mukikoze mutya ekyo ekyokubeera nga ate abantu mubaagazisa okubeera nga ekintu kino eky'obutonde bw'ensi bakyagala? Webale nnyo ekyo kikulu nnyo kubanga omuntu oluusi bw'obanga olina ebintu obanga olina ekintu ekikwetoolodde kati ng'abantu bakuze balaba ensolo ez'omu nsiko bakuze balaba ebibira kati bayinza okubutamanya nnyo obukulu nnyo bubirimu n'olwekyo baweetaagisa okubajjukiza ng'obasomesa ng'obalaga obulungi obukirimu n'obalaga nti emiti gino gye gituwa enkuba gye gituwa omukka gwe tussa ensolo ez'omu nsiko zituleetera abalambuzi ne batuleetera ssente mu ggwanga ne tusobola okukulaakulanya ebyenfuna kati ogezaako okubasomesa n'okubalaga obulungi obuli mu kintu kino basobole okuba nti benyigira wamu kubanga okukuuma obutonde bw'ensi kikukwatako ffenna. Ebiseera ebisinga bw'oyogera kukuuma obutonde bw'ensi abamu bagamba ogw'omulimu gwa gavumenti naye si bwe kiri buli omu alina okwenyigiramu ate nga oluusi okwenyigiramu alina kusooka kumanya ekirungi ekikirimu nti tulina okukuuma obutonde bw'ensi tusobole okuba nti tufuna omukka gwe tussa tukuuma ensolo ez'omu nsiko n'emiddo tusobole otuleetera abalambuzi tukuume obuwangwa bwaffe tusobole okuba nti tusikiriza abantu okujja okulambula ensi yaffe ate nabo bennyini bannayuganda okugirambula kubanga toyinza kutunda ky'otamanyi. Okay. Ate nga tweyongedde okubeera nga tukutegeera olunaku olwaleero bintu ki ebirala bye nnyinza okutegererako n'omulabi wa Spark TV? Webale nnyo kaakati nze mbadde wano emyaka kati giweze 18 nga nasoma ebyokukuuma obutonde bw'ensi oba conservation biology nga nakuguka nenfunamu degree eyokusatu oba PhD Natural Resources Management bwe namala nenyongerako ne degree endala eya management masters in business administration nenyongerako ne masters endala conservation biology okukuuma obutonde bw'ensi ne postgraduate diploma mu kumanaginga projects ne degree yange yasooka ya Bachelor of Science with Education nga ndi musomesa owa science chemistry ne biology so awo natandikira nembanga nvaayo nasooka kukolera ku Mbarara University of Science and Technology nga administrator bwe nafuna masters degree yange yasooka nentandika okusomesa ku university ate bwe nava ku university nenzija wano mu Zoo Entebbe nga najjanga omusomesa oba education officer nga nkuze mu ranks nasooka nga education officer nenfuuka education manager nenvaawo nenfuuka executive director kuba kati nga nze nkulira ekifo ku ntikko naye ng'ebyo byonna biva mu kukola ennyo hard work okwesiga Katonda n'okukola ennyo kubanga wekkiririzaamu ng'omuntu kubanga abantu bangi nnyo bagivinze up balunze hope
nga balowooza nti omuntu okufuuka ky'oli olina kubanga bakutaddeyo buteesi, naye njagala okukubiriza abatulaba olwaliro luno nti tulina kwerwanako ffekka ng'abantu. Nti bw'oba mu nsi olina okulaba nti olwana okufuna kye bayita competitive advantage. Kiki ky'osobola okusingako ku mulala kisobose okufunisa omulimu oba kisobose okwongera mu kifo ekirala ekyawaggulu, ate n'okibeeramu ate n'oba ng'ogenda olinnya amadaala. Osobola okwongerako okusoma, osobola okwongerako okumanya abantu kye tuyita social capital, kubanga tugamba nti your network is your net worth. Abantu bameka b'omanyi abasobola okuyamba okumanya abalala, osomye otya weeyongeddeko ki, ate ne bwekutaba kusoma waliwo ebintu ebirala ebikulu ennyo bitulina okuteeka mu bulamu bwaffe kye tuyita soft skills. Communication for example, oyogera otya eri abantu, osobola okuba nti osobola okwogera n'omuntu n'akuwa opportunity oba nakyo tokisobola ekyo. Awo nate mukwano gwange mbadde ate omwami ono njagala abeereko nebyakusomesa era nga nkiwa olina bingi byoyizeemu mu byayogedde. No mukwano gwange ate wano njagala okutegeeza nti ate tugenda kubeera nga tuyingira mu testimony yaffe nga bweri program Nungamya, ate abeere nga tunyumiza ku ekyo kyagamba nti Katonda gwankolera kino sirikyerabira. Obujulizi bwaffe obw'olunaku olwaleero. Obujulizi njagala okwebaza ennyo Katonda kubanga ansitudde nanzija wansi nantuusa waggulu. Olina wali wonyumiza nti we wajjira wano si wali iddi n'essaawa zino ate kyoli? Najja wano nga ndi musomesa nga education officer nenkola n'amaanyi. Ekikulu kya byonna kuteeka bwagazi oba passion mu mulimu gw'okola, naye ng'ate ekyo nakyo kigendera wamu n'okumanya Katonda, kubanga sijja kugamba nti maanyi gange ge gansitudde, naye Katonda nnyambye nnyo kubanga bw'obanga weesiga Katonda ng'omumanyi akuluŋŋamya mu buli kyokola. Omanyi mu nsi muno waliwo kye tuyita decision making, okusalawo okukola decision. Weetaaga nnyo amagezi agatusukkulumyeko aga Mwoyo Mutukuvu aga Katonda agasobola okuyamba okufokasinga okukola okusalawo okulungi, kubanga okusalawo okwokola kugenda ku determininga wa gy'olaga kiki ky'ogenda okukola. N'olwekyo okusalawo okulungi kikulu nnyo era weetaaga okuluŋŋamizibwa Katonda okulaba nga akuyamba okusalawo okukola ennyo, okusalawo okuteekamu bakama bw'ekitiibwa, okusalawo okubeera ow'amazima, n'okusalawo okwagala kyokola. Bangi nnyo ennaku zino tebayinza kukola kintu nga temuli ssente oba kufuna, naye ng'ate oluusi otandika nakwagala kintu oluusi tofunamu, naye ate bw'olaga nti osobola okukikola obulungi Mukama n'akuwa mu maaso. Obugumiikiriza nakyo kintu kikulu nnyo era kinnyambye nnyo okutuuka wendi. So n'olwekyo njagala nnyo okwebaza Mukama nti anzije nali musomesa ku Mbarara University n'ensaba wano omulimu, tewali yansindika nti oba mulimu bampa guwe, n'enkola interview n'engiyita, Mukama n'andeeta n'engezaako okukula mu mitendera, ngera Mukama ye mubeezi wange. Era nga nsaba nnyo nga neegayirira okuba nti Mukama okusaba bo obufuna mu kaseera ako oluusi omuntu wafuna omulimu abalanga kwegamba ali fixed ennyo, emirimu gimukwata wali na wali, ofuna ku budde obugenda mu maaso ga Katonda n'osaba. Njagala okutegeeza nti buli kimu kye tukola kiva ku prioritization. Toyinza kungamba nti sirina budde bwa kusaba, kubanga obudde tulina essaawa 24 mu lunaku. Toyinza kungamba nti bw'ozuukuka ku makya toyinza kusaba n'oyogayira Mukama okuteeka olunaku lwo maaso ge n'omusaba favor. Oba ogenda ku mulimu omugamba Mukama nkuuma, ntambuza, nzija waka ontuuse ku mulimu, ate bwe ntuukayo ompe favor. Kye naakwatako eri Mukama wange okitukuze, ompe favor. Kati bw'osaba Mukama ky'osaba kyakuwa, era tetulina giving up. Kati nze musaba buli lwe mba nzuukuse, buli lwe mba nva awaka, buli lwe nzirayo awaka, bw'ozuuka ng'ossa omukka ng'oli mulamu okyebaliza Mukama. Waliwo abatasobola kuzuuka. Kati ebintu ebyo oluusi tubitwala for granted, naye bikulu nnyo. So Mukama asobodde okunsitula okuntuusa wendi olw'okumusaba, olw'okumwegayirira n'okumuweereza. Kuba kati wenjogerera ndi mukubiriza w'Abakristaayo mu St. John's Church Entebbe, nga nze nnuŋŋamya Abakristaayo bonna okulaba nti tuweereza Mukama, tukola emirimu gye.
n'okwewaayo okuweereza Mukama kubanga abasinga beesulayo gwa naggamba bagamba ebirimu gy'ekkanisa oba egy'ekereziya oba egy'omuzikiti egyo waliwo abalala bagikola sinze naye olina okwewaayo okulaba nti weenyigira mu mirimu gya Mukama ne Mukama naye asobola okukola ebibyo. Yes. Oyingira buneeno otandika okukola watandikira awo kikwasaganya otya mu kaseera ako kubanga jjukira wali ku ddaala lya wansi. Yes, njagala ate oyongere okubeera ng'otangazaawo awo tujje mpola mpola paka ate ku kino ky'olunaku olwaleero. Kati kiri ekyombuziza weebala ekibuuzo kyesigamizibwa ku kinakugambye okusooka kye tuyita competitive advantage. Omuntu olina okuba nti mu nsi muno ensi ejjudde kuvuganya. Ensi ejjudde kuvuganya njagala buli omu akimanyi nti ensi etambulira ku kuvuganya. Nti ensi weetuuse kati bw'obanga teweetaddeemu kirungo oba kye tuyita competitive advantage ogenda kulekebwa emabega. Olina okulaba nti weeteekamu ekintu ekisobola okulondesebwawo omulala n'alekebwawo. Kiki ekyo? Katugambe bw'oba ogenze n'osoma tokoma ku bitabo bya mu class byokka. Yiga okuvuga emmotoka, yiga kompyuta, oyige engeri y'okwanaganyamu n'abantu, social skills, mbeera ntya n'abantu mu community kubanga abantu bangi n'emirimu bagifunye ne batagiwangaalirako. Oluusi lwakuba nti tamanyi gy'ayinza kutuula na munne mu office n'akolagana naye bulungi. So kati nze byanyamba nnyo nti nagenda okujja wano okuva ku university Mbarara nga ebitabo mbisomye naye nga ate nkuguse nnyo ne mu mbeera ya kubeera n'abantu kubanga traditionally nali scientist. Naye nengezaako n'okusoma amasomo amalala community psychology, community management, okubeera n'abantu, social works, okuba nti abantu okolagana nabo otya, corporate social responsibility. Olina okumanya nti ensi teri ku ggwe wekka naye n'abalala balina okubeerawo, buli omu yeetaaga munne. Olina okumanya nti ensi tugibeeramu mu environment mulimu abantu, mulimu ebisolo, mulimu ebimera, tusobola tutyo okubikwataganya nituba nga tubeeramu wamu. Kati byonna byanyamba nti bwe najja wano najja nina degree obusobozi nga nyongeddeko okusoma naye nga n'obukozi ndi mukozi ate nga nina empisa discipline kubanga kikulu nnyo. Omuntu oyinza okufuna omulimu n'otayagala kusaamu Mukama wo kitiibwa ng'omulabanga bw'atyo bw'ali n'otamanya nti gy'otali Mukama wo ajja kuba akwogerako. Kati engeri gy'okolamu, engeri gy'owa Mukama wo ekitiibwa, engeri gy'okola emirimu gy'akuwadde okutuukiriza mu budde, okukwata obudde ku mulimu, ebyo byonna bikulu nnyo kubanga Mukama wo kwasinziira n'akuwandikako ripooti eri bakama bo nti naye nno mumanyi omusajja ono kamuweeko ripooti. Ripooti ennungi oba embi eva mu bintu bingi nnyo. Sigamba si kwegula naye kola ky'olina okukola ku mulimu, jangu mu budde, kola ripooti zo ng'omwezi guweddeko. So Mukama wange yasinziira ku ebyo byonna byonna n'agamba asaana okuweebwa promotion. Ne bampa promotion. Naye nga promotion yeeva kwewaayo. Bw'oba okola ekintu teweerekeramu. Passion weeweeyo okikole. Wali we wasookera bakuzza ku ddaala ki mu kaseera ako? Nali education officer ne banzija ku ddaala ne bandeka kuwa manager. Okubanga kati nkulira bannange ate. Naye nga wabaawo selfless service. Education officer yonna agenda oba abaana bazze mu zoo n'abeera nga abasomesa. N'abasomesa ku butonde bw'ensi, n'abalaga curriculum nga bweri, n'abalaga ensolo eziri mu nsi zirina kubeeramu zitya, ensolo zikwatagana zitya naffe abantu, tulina kuziyisa tutya, ebyo byonna gw'obeera osomesa abaana. N'okugenda wabweru, oluusi tugenda mu masomero, oluusi n'ogenda mu materekero g'ebisolo n'osobola okusomesa communities eziri around. Kati ebyo bw'obikola obulungi nga bweweewaayo eri Mukama. Colossians ekitabo kitugamba nti kola nga tokolera abantu naye ng'okolera Mukama. Bw'okolera Mukama ajja kukola ebibyo. Abasinga tugenda ne tukola nga twagala batulabe nti tukola. Naye gwe kola nga weewaayo omanyi tosaavinga men oba bantu naye osaavinga Mukama. Bw'osaavinga Mukama ajja kukolera ebibyo ate oteekamu amaanyi ne selflessness. Tokola nti lwakuba bandaba oba kukola nti oba mmalirize. No, fe wano nze sikola ssaawa. Bwe mba nkyalina assignment baziweze 11 ngenda mu maaso ne nsigala nga nkola paka lwe maliriza ne nkola ripooti yange bulungi eri bakama bange
nemba nga nsobodde okutuukiriza kyenyina okutuukiriza kubanga bwe sigala nga tekituukiridde kiyinza okuleeta obuzibu. N'ekirala procrastination, abamu abasinga bakola kyetuyita procrastination, okwongerayo ebintu. Nja kukikola enkya, nja kukikola luli. Ogenda okulaba nga deadline ekuyiseeko kati yali badde afuna omukisa wa opportunity ng'ogifiirwa bw'otyo. So gezaako nnyo okulaba nti okola timetable y'ebintu byo. Bw'oba olina deadlines. Nti kino nina kikola ku ssaawa ezikunaku bw'erina sikikola. Bw'oba olina deadlines, making sure nti ozifollowinga n'otaziloozinga kubanga abantu bangi nnyo bafiiriddwa opportunities, bafiiriddwa ebirungi lwa butafaayo. Kwesulirayo gwa naggamba abantu abamu tebafaayo. I don't care attitude. Ne attitude y'omuntu okuba nti oli positive. Abantu abamu babeera mu kwesaasira, munnange nze atya ani amanyi, nze naagenda ntya wano sisomye. Nedda, gezaako okukola ky'okoze to the best of your ability. Bw'oba nga gw'oyera beera omwezi asingayo okuba omulungi. Bw'oba nga gw'otema compound oba gw'osaawa beera omusaayi asingayo bulungi. Mukama ajja kukulaba akusitule. N'olwekyo nkubiriza abatulaba okuteeka okwagala mu mirimu, okuteeka amaanyi n'okukola ennyo ng'ate bonna bakulembeza Mukama. Okay, bakutaka kuba managing director otuuka mu kifo ekyo. Challenges ki ate z'ofuna mu kaseera ako engeri nti wali otandikidde wansi ate bakutadde mu kifo eky'amaanyi k'okusinga ku kyobaddeko. Era mu kaseera ako kikwasaganya otya gwe ng'omuntu eyali amanyi Katonda. Waliwo abantu bangi bafuna challenges ku mirimu, oluusi bamuwadde promotion naye ng'ate w'ogambye nti ensi eno gye tulimu eri very competitive nnyo kirimu naye ate waliwo n'abakyagala. Yes. Kati ekimu ku bigezezaako okunnyamba kwe kubeera kyendi myself. Waliwo abamu nti kati bamuwadde wa manager n'alaba nga amazeeyo ensi yeewulirira ku balala tabawuliriza. Beera kikyoli, be yourself. Bw'obeera kikyoli nga bwe weegayirira Mukama ajja kuwa ekkubo. Ajja kuwa ekkubo kubanga bwe bampa ng'ekifo kya manager nali officer ne bandika ku manager. Kati bwe nfuuka manager ngenda okwekanga nga nali manager naye nali education officer naye nga ndi nnyo mu bya science. Ngambulamu mu management, ngambulamu mu management, okumanaginga abantu, okumanaginga sente, teamwork, okusoma bank statement, financial statements, ogenda mu parliament okupresentinga ebintu bino. Kati Mukama nampe kubo nangamba manyi yongerako osomeyo akapapula kanakuyamba okugaziya okumanyako eri mu managing abantu okola otya teamwork. Abantu ne bango bakwasaganyiza wamu. Osobola otya okulaba nti nkulira abantu bano naye tetulina kufaanagana kubanga tetuli kyekimu. Buli omu Mukama yamutonda mu ngeri ye ate buli omu yamuwa strengths ze ne weaknesses ze. Kati nga leader obanga omuntu aweereddewo ekifo okukulira abala olina okutwala okusaba n'okwegayirira Mukama okulaba nti ozuula talents, ozuula strengths eziri mu bantu n'osobola okuzikozesa okutwala ekintu mu maaso. So si kugamba nti wano omubi oli mubi tolina kyomanyi. Abantu olina okuba encouraginga all the time. Kozesa strengths zaabwe oba ebyamaanyi byalina obijjemu ebibala kubanga bwe mufunira awamu mwenna success mwenna muba muwangula. N'olwekyo kyanyamba nnyo nti nagenda neeyongera nenkola masters in business administration okusoma nekinyamba okufuna skills ezo. Omuntu osobola otya omwetegereza n'olaba nti wano ali strong mweno area n'ogikozesa okumusitula naye n'okusitula department n'ekitongole kyokoleramu. Kubanga ekikulu ennyo ekirala it's not about I but we. Tusobola tutya ffe ng'awamu okusikuwalimunga mu goal emu. Ekyo kikulu nnyo ate kwegamba abantu abasinga baagala okubeera selfish n'abanga yeeyagaliza yekka buli kimu akyeyagaliza yekka. Naye tulina kwagaliza buli omu tusobole okuba nti ekintu kitambulira wamu mu maaso. Kyobola nti zu ekulaakulanye nnyo abaali bamanyi zu eno emyaka mingi emabega bajja wano beewuunya kubanga kyetugezezaako ennyo okukola kwe kukwataganyiza wamu ekintu. Buli omu n'omulaga nti kino ekintu kyaffe kyange kikyo buli omu akifuna mu kubanga wano tujja school fees abaana baffe wetufuna akasaala kati tulina okukikwatawo bulungi tulabe nga kigenda mu maaso kikulaakulane kiyingirize ssente gavumenti tusobole okuba nti notukitwala mu maaso ate nga naffe bwe tukulaakulana.
Bible verse ki gy'osinga okwagala esinga okunyumira obanga ofunye challenges ezo mu bulamu? Well, njagala nnyo Jeremiah 23. I knew you, God knew you before making you in the womb. Kugamba Mukama yatumanya nga tannaba tutonda nti akutaddemu obusobozi, akutaddemu okumanya. N'olwekyo kinyamba nnyo okuba nti nsobola, ngezaako nnyo okweteekamu ekintu nti nja kukisobola, kubanga Mukama tandekerera, amanyi, yantendeka, yankola ng'amanyi nti ayagala nzije mu nsi sobola okubaako impact gye nkola. N'olwekyo kikinyweza nnyo okulaba nti Mukama kyemmanyi nti oli nange buli kyendimu kyonna. Kino kyoli olwaleero waliwo omuntu ye ate abeera nga ye agamba nti nze kino kyendi of course nakiraba nga kijja, naye ate waliwo omulala agamba nti nze nasaba Katonda olunaku lumu mbeereko ekintu kino olunaku olwaleero. Mu buto bw'obanga ogenda okula kaŋŋambe otuuse ku university otuuka ekiseera ne weeraba nti nange olunaku lumu nsobola okubeera nga nze akulira zu nga ndi w'amaanyi kansabe Katonda akimpe. Yes, naye ng'ate nakyo kigenda n'okwekikiririzaamu, kubanga bw'osaba Mukama okukuwa tolina kusaba ate n'otuula. Olina okwekkirizaamu Mukama asobole okutuukiriza ekirooto kyo, kubanga bw'obanga oyagala okutuuka okubeera nti okulira zzu mu maaso eyo, sooka omanyi kyetaagisa ki okukulira zzu eyo. Weetaaga okubanga osomye bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. N'ogezaako okwerwanako n'obisoma. Bwe naamala okubisoma ki ekirala ekyetaagisa? Nina okumanya engeri gy'okwatamu abakozi n'okubayisaamu, nina okumanya engeri gye nkwatamu bakama bange n'okubayisaamu. Kwegamba olina okwetegeka. Kyengezaako okugamba nti ebintu by'okugamba nti kaŋŋende mu kkanisa nsiibe nga nsaba, nsule nga nsaba, Mukama ajja kukola ekyamagero, nze sibikkirizaamu. Ekyamagero okikola naawe weerwanyeeko. So tusabe Mukama naye ate nga naffe bututeekawo amaanyi. Ng'ogenda ate okula, challenges kizofuna mu bulamu, challenge eyo gye wagambirako nti kati kino kinnemye, kankite waataba Katonda, nze kinnemeredde kankiveeko. Webale nnyo, njagala kuwa scenarios 2. Olumu nali nkola wano mu 2008 ne mmala okukola nga bwe nagambye nti nkola nnyo oluusi n'empisaawo ne ku ssaawa ez'okukola. So nakola ne ntuuka ssaawa ng'emu n'ekitundu. Kati nali nvuga emmotoka nga ngenda waka. Bwe nali ntuuka enkumba wali ne nfuna accident ey'amaanyi ennyo. Emmotoka n'enkuba n'emmenya omukono n'emmenya naavu. Kugamba abamu baali bamanyi nfudde, naye abazaakisa ne bajja ne banzigyawo ne bantwala ekisubi nga tebansobola, ne bantwala e Cardiac Hospital ne banzijanjaba. Guno mukono naavu yali kusinga syasobola kuwandiika. Naye Mukama ne mwekwata ne nsaba nnyo Mukama n'asobola okunzigya mu mbeera eyo. Kati nsobola n'okuwandiika era omukono gukwata n'okukwata. Kyali kyamagero ky'amaanyi nnyo kubanga banzigya ku siini nali mukoma nga sitegeera. Era nadda engulu okumala ennaku zaali 2 okutandika okutegeera ebiri ku nsi. Ekirala ekyali kintuuseeko, lumu twali tugenze e Fort Portal, twali tutwala ensolo okusomesa ku bantu ensolo eyo mu communities. Kati lumu twagenda e Fort Portal ne tusomesa bulungi ne tumala ne tuteeka ensolo ku mmotoka ne tuzivuga okuziza e Kampala. Tuba tutuuka e Kalonga nga waka. Ensolo ze mwalondamu okubeera nga mutwala. Twali tutwala ensolo zonna nga mulimu n'empologoma. Kati tuba tutuuka ekifo bakiyita Kalonga nga wakava Mubende. Empologoma n'etoloka. Empologoma yava ku mmotoka mu crate n'egyabya n'etoloka n'egenda n'eyingira essomero. Zaali ssaawa nga 5 ez'ekiro ne bankubira essimu saaliwo. Kwegamba kyalinga ekirooto nga sikikkiriza, ne nembuza Mukama ebintu bingi nnyo. Ensolo eno singa egenda neefuuza netta abantu. Kwegamba kyampitirirako naye twasaba Mukama ekiro kyonna okuva ku ssaawa 5 paka ku ssaawa 3 ez'okumakya. Ensolo eyo ne bagizuula ne bagikuba essasi. Ensolo eyo nga tesitese muntu yenna, just yalyako ensolo, embuzi n'ente twabisasula. Naye kugamba kyali kisinga okuneeraliikiriza nti singa esobola
gwa mu bantu ne bataagula kwegamba Mukama yatukolera ekyamagero nti ensolo teyatta muntu yenna. Olwo mugisanga bitundu byawa era mmwe mugikwata mutya eyo gye yali egenza mukitegera mutya nti eno gyeri? Twagigoberera ne tugikuba eddaati bagiyita ddaati eyaffe. Omuntu ayinza odiyita essasi naye tugiyita ddaati kati tuba tugenda okukola ensolo okukola ku nsolo zino ez'amaanyi tugikuba akayiso ne yeebaka. So Mukama yatuyamba nti ensolo eno yasangibwa nga tesse muntu yenna naye twasaba okuva ku ssaawa 5 ez'ekiro paka ku makya kwegamba nobanga okitadde nomanya nti Mukama kino nkikukwasizza. Bw'obanga tosobola kunnyamba kukiyingiramu n'okisotinga mba mpedde kubanga okubamu akafaananyi nti empologoma okugenda mu community esobola okutta buli kimu neetaagula abantu netta abantu naye Mukama yakikola nti terina muntu gwe yataakinga just yalyako ensolo awo ze yasanga naye zo twazisasula. Kale Mukama n'akola ekyamagero kye kubanga twasaba Mukama n'obulamu bwaffe bwonna. So ekyo kyali kimpitiriddeko. Gwe ng'omuntu ate akwasaganya ensolo zino mu kaseera ako nga mugenda ogikuba nga ogambye nti ne mugikuba ne mugita kuba yali egenze mu bantu tomanyi kyesobola kubakola. Feeling eyo yali etya kuba oluusi ozaagala kubanga gwe azikwasaganya? Ozaagala nnyo era obeera n'obulumi bungi naye ate toyinza kugeraageranya bulamu bwa nsolo na bwa muntu. Tetulina kye tusobola gikolera weeba egenzeyo mu bantu oba okugikkakkanya. Anti kati nkugamba nti tusooka ne tugikuba akayiso kaffe ke tuyita ddaati naye oluusi bwebanga ng'ekyankalanye obanga eri hyper obanga eri ng'emaze okukyamuka eyinza okukola obulabe n'olwekyo muba mulina okwanguyira okukolawo ekyamaanyi. Amina. Ate omukwano gwange wetwebaliza Katonda nkiwa naawe andaba omulabi wa Spark TV wakiwulirako empologoma eyajjeyo mu bantu naye ate mukwano gwange twagala okwebaza Katonda nti teyina yadde n'omuntu yenna gwe yalumya ekisa kiba kya Katonda kubanga olaba ensolo ng'embuzi esobola osanga omwana n'emutomera n'emutta ate olwo ensolo eyo bwete ey'amaanyi netabaako gwe yalumya ate ekitiibwa tukiddiza Mukama. Ate awo wennyini nina ebibuuzo byange byenjagala okubuuzaamu about this place. Yes. Ekifo kino waliwo egundi emisota gyendaba nga batadde abantu muneeno. Emisota gye mugiwaakyo okubeera nga gikkakka nawe gwe nabuuza nagamba mbu we guba gukkuse tegulina kye gusobola kukola. Emisota kati gyogerako gye tuyita timba. Timba alya omulundi gumu mu weeks nga 2 naye ate kyenjagala omanye nti zisigala nsolo za mu nsiko. Njagala abantu abali bamanye nti empologoma, timba, goonya, empisi ensolo ze tukuma wano mu Zwentebe abamu mpulira bagamba nti tuzijjamu amannyo nedda zisigala nsolo ez'omu nsiko ezisobola okukola obulabe. Kyova olaba nti bwe tuba tukola emirimu gyaffe tulina kye tuyita standard operating procedures ne protocols ze tugoberera. Kati for example omukozi omutayinza kuyingira mu tterekero lya bisolo ng'ali yekka tekikirizibwa alina okugenda ne munne. Lwaki? Omu ayinza okwerabira okuggalawo oluggi kati munne alina omuyamba omujjukiza nti tetuggaddeewo kubanga ensolo esobola okufuluma nekola ki nebafuula ennyama. N'olwekyo ensolo zisigala nsolo za mu nsiko era n'oyo timba gw'ombuuziza gwe bateeka mu bulago sigamba tuba tumugimu amannyo nedda naye nga bw'oba olaba tuba tumutadde mulago era tumukwatako ku kamwa abe nga tasobola kukola bulabe ate era aba amaze okulya nga talina buzibu bwonna. So ensolo engeri gye tuzikwatamu n'okuzijjanjaba n'okuzirabira n'okuziriisa tugezaako nnyo okusoma n'okuyiga natural behavior yaazo. Yeeyisa itya ensolo nga eridde, yeeyisa etya nga tenaba kulya, kiseera ki ky'olina ogijjanjabiramu, kiseera ki ky'olina ogikwatako. Kale ekyo kituyamba okufuna obukugu mu nsolo engeri gye zeeyisaamu ne kituyamba
okuba tusobola okuzihandolinga. Amina. Okusinzira ate nga kino ekifeera wetwogedde kikulaakulanidde ku speed kigenze mu maaso. Okikoze otya gwe nga executive director okubeera nga mu kaseera kano ate tulaba nti kati kirungi nnyo n'abantu beeyongedde okubeera nga bakyettanira. Mbeera eyo n'abantu abakulu ne bagamba nze ngenda mu zoo. Naye ate luli twali baana bato nga ffe tugenda mu zoo bakutwala butwazi ng'abantu abakulu tebatawaana kugyettanira. Ekisinze okutuyamba okulaakulanya ekifo kino bintu nga bibiri. Ekisooka y'enkolagana. Enkolagana y'abakozi munda, kale katugambe stakeholder management, both internal and external stakeholders. Kati waliwo enkolagana y'abakozi abali munda, abakozi okolaganawo bati otya, kye bakola bakyagala, oba olina okozeewo ki okukibaagazisa. Mufunayo obudde ne musabako n'abo abakozi b'okozesa. Yes. Okay. So okubaagazisa ekintu ekyo olina okuba nga oli team leader ali effective, abaleeta wamu mu meetings, mu prayer groups, tusaba buli mwezi tufuna priest najja ne tusaba, ne twebaza Mukama, ne tumubaza okutumazisaako omwezi oguwedde, ne tuteeka omwezi ogujja mu maaso mu mikono gye, ne tugamba Mukama tuyambe omwezi guno gutuyise mu bulungi. Kati enkolagana oba enkwanasaganya y'emirimu abakozi eyo nkulu nnyo, etuyambye nnyo kubanga emirimu bwe giba nga gitambula bulungi, buli omu ajja kuba ng'ayagala okulaba nti akola ekintu ky'alina okukola, ate aweese Mukama ekitiibwa, ate ayagazise n'abagenyi okujja okukyala. Kati ekyokubiri, enkolagana n'abantu ab'ebweru. Okolagana otya ne gavumenti, okolagana otya ne bakama abo, okolagana otya n'ebitongole ebirala. Kuba kati okutumbula ekifo kino kituyambye nnyo nti gavumenti etuwa ssente, ate n'ebitongole bino bituwa ssente okuba nti tusobola okuliisa ensolo zaffe bulungi, ne tuzirabira bulungi, ne tuziwa eddagala, ne tuzijjanjaba, ne tuzizimbira we zisula, ate n'okuwa good customer service. Kubanga omuntu okukwata ssente z'okugenda okukyala oba enjogera y'ennaku zino nga bw'eri okulya ssente ze, alina okuba nga agenda kweyagalira mu kifo ekyo gy'alaga. Obukuumi buli butya, waliyo security, n'asobola okulya oba okunywa kye neetaaga, famire yange nebeera safe mu kifo ekyo. So olina okulaba nti ebintu byonna ebyo obikolako, ate ng'obikolako ne banno engeri gye mukolaganamu ku mirimu n'abantu ab'ebweru ne gavumenti eyamba okuwa ssente okulaba nti eyagazisa ekintu. Tuyina international bodies kati nga World Zoo Association, ekitongole ekitwala zoo zonna mu nsi oba ekitwala zoo zonna mu Africa, bajja ne balaba emirimu gye tukola, ne bagamba nti ffe tusinga mu East Western Central Africa, nga kiva ku kinti waliwo enkolagana ennungi eri bakozi bannaffe, enkolagana ennungi eri gavumenti, enkolagana ennungi eri abagenyi baffe, kubanga abagenyi be bajja tugezaako nnyo okubalabirira obulungi, omuntu afune good feeling nti n'olala njagala kuma nga tuwumbawumba. Ntera nnyo okulaba ba scientists abasinga nga bawakanya Katonda oba ebintu ebyogerewa Katonda. Gwe nga gwe olunaku lwo luba lutambula lutya nga gwe nti oli scientists ate era osigala ne Katonda omwagala? Weebale nnyo. Olunaku lwange lutandika na Katonda era lukomekerezebwa na Katonda. Nga bwe nakugambe bwe nzuuka ku makya, ekintu kye nsooka okukola kugenda ku maviivi ne neebaza Mukama olw'okukeesa obudde, ate ne musaba antambuze bulungi okuyita mu lunaku, ampe favor ku mulimu eri bakozi bannange, eri bakama bannange, Mukama gwe nkulembeza. Ate bwe nzija n'enkola emirimu gyange wano, tekigamba nti tekinnemesa kukola bintu birala nga okukola training. Kati nga wano twaleetawo physical fitness sessions. Bwe tumala okukola buli lwakubiri n'olwokuna, tugenda mu ttiimu ne tukola drills, tusobole okuba nga tuli balamu. N'olwekyo nkubiriza abantu abali eyo mukole drills, mukole exercises, omutima gubeere nga gukola bulungi. So bwe tumala okukola emirimu, ate tugenda ne tukola exercises, tukola sports, tusamba emipiira, ne tudduka, ne tukola empaka wakati wa companies ez'ensports, ne twenyigira mu corporate league kati nga wano ku sports club Entebbe ndi member. Olina okulaba nti ogenda mu bantu n'obeera mu bantu, kuba kati ku ludda olw'okubeera omukubiriza w'ekkanisa St John's Church, ebintu bingi nnyo bye tuba twetaaga okukola. Tuzimba ekkanisa,
twagala okuzimba ekisenge perimeter fence tuddaabiriza ekkanisa enkadde toyinza kubikola bwomu obikola n'abantu n'olwekyo olina okukola n'okulembeza Mukama ng'omusaba ng'omwegayirira naye ate olina okugenda mu bantu olabe ng'abantu obasembeza kumpi basobole okwanjula mu makampani gaabwe gasobole okuyamba zzu ate gasobole okuyamba emirimu gy'oweereza Mukama bwe kityo bwe kiri nti olina okugenda mu bantu kye tuyita community engagement tolina kubeera wekka ne weeteekako olukomera kubanga ensi toyinza kugiyitamu wekka weetaaga abantu abalala era njagala okukubiriza abatulaba naddala abaana abato abavubuka bakole nnyo bave mu kuba ne sense of entitlement. Abavubuka b'ennaku zino abasinga baagala ebintu ebirungi ate tebaagala kubikolerera. Tulina okweteekamu omutima ogukola, tulina okwebaza Mukama buli kiseera. We have to give God the grace, the glory, the thanksgiving. Okuba nti twebaza Mukama okuba nti atutaddewo nga tuli balamu. So tulina omukwasa obulamu bwaffe nga tutandika olunaku ate nga tumaliriza olunaku. Tulumukwase, tukole nnyo, naye n'ekirala okwekkiririzaamu. Bantu bangi nnyo tebekkiririzaamu. Ogenda n'olaba ebiseera ebisinga nga bagamba nti Uganda ewangudde kino. Abamu nga tebasobola na kukkiriza nti mu Uganda tusobola okuwangula. So self belief, wekkirizeemu ng'omuvubuka nti nsobola, weggyemu entitlement ogamba nti nyina okubeera na kino nga toyagala kikolerera, kola nnyo ate nga buli kimu bw'okikwasa Mukama ojja kuwangula. Amina. Mukwano gwange olunaku olwaleero twagala okwebaza Katonda olwa executive director olunaku olwaleero yatuwadde ku testimony. Kale no kyensinze okuyigamu kwe kusaba Katonda akuwe favor. Favor no kintu kikulu. Nti eyo favor gye yasaba Katonda ye yamujja ku ddaala lye yaliko ate nebeera ng'emutwala ate ku ddaala erisingako lyalina olunaku olwaleero. Naye nga gw'omuvubuka ali eyo nange njaka kuddiramu. Mwagala nnyo ebintu ebyamangu ate oluusi ebitali bikolerere naye olaba otya bw'otunulira Katonda nga n'ekyo ekirooto ky'olina bw'okigobako ate ojja kubeera nga olaba enjawulo. Nsaba mu kaseera kano tubeere nga tweyongerayo mu motivational preaching naye nzikiriza tubeere nga twebazaako omwami ow'olunaku olwaleero atuwadde testimony. Thank you very much, Mr. James Musinguzi. Thank you very much.